side between me and Blessing, between me and Carol ngagenda kwesala kati gutambo netuga mu mukwano waliwo mbu ne nze zawa batisatiisa mushawa no maloncha babajja kusanga mulambo munja kwetta kisoboka nkisinziira kati Doreen nze ni kiba kikyecho nze neddagala kugundi kumamba wemala okutako bwenti mbanga akusibiddeko obuwo omuli nyina wanene bulinga bwambisigwa njuki kati kasala bwo kirowooza ko ngogamba najjawo omulala nkola shabi yabadde nkola list kambe mbulamu bwensi njukira Doreen essanyu lyensi yako essanyu lyokunsi kwegatta Doreen tukoze sente osula walungi wevuga amayumba ogazimbe bina bino bikoze byevuga go bifunye what at the end of the day kichoyagala kwegatta omaleko naawe ng'omukazi kati abasajja basobola okumanyisa abakazi munsi tuli batini understand nze mali kutegeera obulungi nti Doreen kati kino kyakola ki ng'omuwa obudde bw'oti ekitegeeza yeggwe agamba muno ssaawa 2 nga nkyakwetegereza like kati namune kano ka body massage kano bwentandika massage ndi mubi n'omuwa obudde inaina n'ategeera Doreen nze okusakota kunatamala kyeva wano kyeva wetubeera muzanyine bagamba nti afudde nga muzira kyeva tubeera wano nendaba nga bulina bekukubira okimanyi teri saved wano kumulangira interiors ebyo betukola furniture webay furniture wa class kwayagala enyumba ebere furnished enyume bulungi nnyo tukuwe ku magezi ga interior designing enyumba yeveeyo bulungi obere ne space eri majestic eri magnificent at affordable prices tutukirire Mulangira Interiors. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Nkubuuza talina musajja nongamba talina naye yazimba kikati lwaki oyongedde konti naye yazimba ali bulungi okubanga wetega nina gwe shawa wetega shawa kumanya wetega nokolwe ngolino omwala ali awo muwanvu mweru n'omuunyako ne ku ngalo genda eri n'omuwaziki okumanya nakwewuunyiza n'okuba wamisinazaala ningamba abasajja mumanyira naye nno munange ndakunnyonnyola tekyabadde nga olowooza kati lwaki wamukiriza okwogera ne maama wawidde nge gye namanjuddeyo nze lekasana wide ng'okubira maama naye nga bakanve wano naye nanti wawidde nge gye nakyanjuddeyo nagambye maama listen nagambye maama yogerako noono omusama oyo omwana wadde yakalinnya wano abadde Kadaama Kadaama yakalinnya yakava Saudi abadde Saudi kati waliyo entale eziriyo ekkata waliyo entale eziri kati bamutisse ne bamuleeta kati nga Kadaama ate nange obimanyi mba njagalamu ku luseke nti manya ayinamu kasente kakatonotono tukubira maama mutegeyo mugamba yogerako noono omusama jukira omuntu we Saudi taba na musama bamusamaavu nina manjuddeyo ng'omusama nange nfune wendiira naye nga si bya ddala okimanyi bulungi era naye bw'onaaba oyagala nsi okukubira mukadde yes nze ndeka ebya ddala lwande lumunjala mukubira ngamba naye shawa nenkutereka by the way really nenkutereka why didn't you call me Aisha bana ebyo byokoleyo bangamba buli kyoyogera ku social media buli kyo bantaginga ngamba Doreen jangu olabe shawa mufunze mwante ko bambega saakuteekako nekiraka munnange avunga tegenda omusajja tebamulondoola Doreen omusajja tebamulondoola nokulondoola shawa manye kyekyentwala nimba no yes a statement kade mwako shawa genda yes olino ate kati nkwado olukusa you have every right to kunondola tukulondola mi ebya ddala kweshawa kankubire mami nakubira mami ndeka mugaye mami omukazi final akiriza ani ebya ddala Doreen by the way I want to marry mukubire nawe ate lwaki mwana gofu simanyi mwa basajja sigena kwagana mama wo sigena kwagana naye ate lwaki ndeka sogera na mama b'abantu ekyo nakigane kyo ani badde njala kuproving wrong kiri kiwagambye mbu nakubidde oli omuwala oli omwana nakubidde mami mami muwala ina sente eka tuli mukunonya yakwade sente badde yasatu naye Kadaama bannange
yagogeredde ya masimu ekiro video call nga sikwata n'avumanze kisiraani gwe oli ku data wange oli ku bakazi balala tokwata emitwalo aga ayina amaze kumulimba nabisa abantu ewaka Mga mama no wegeddeko naye ne sukali amuluma kakati kino omwana wa gundi mwana wa brother wange nze mulabirira ddayo ku somero nagamba kamwoyeko ng'ayira bando naye emitwalo 3 yagampadde naye blaza kubide mami mami omutawanya anja ankulaga nti sina mukazi be nali mulaze kale mbasagala mbirungo li like ngoinwa pain kinnuma kale yogera ne ngomubuza naye ze kasogedde naye kale kinnumiriza okubanga abasajja mulimba banna ino itamu eyitamu ate bangamba basinga mukwatagana ne bamaama bamwe munange nedda sibwe kiri era wanga sokugamba kati nga oli wakola bwoti ate kati oyo yani ali straight forward ali nganze njogera kindi ku mutima kitegeera mami yo how are you mami ndi bulungi kakati Chama kino sikigambanga kunali nkigambyeko anti kati ndi wano ye ndine Doreen naye nze simanyi sikigambanga konti nno mukazi yena bwe njagala nkigambye leero ne simanyi lwaki buli bwe nkimugamba abalowooza nimba ate nga yalina ebyange byonna kati just kyembadde njagala mami mpuliriza wangi Mpa eddakiika 2 maama bannange okoze otya kati twagala mubuuzaako omwana tu Serina obuuzaani Nawe agenda kunkyawa. Kale maliriza kale onkubire. Kale. Nkira kola molo sere kala ngambye badde akyali muko busy ne kati kamvide ne taata. Hayi taata ngomunoonyako ki? Ati njalo confirming nti nkwagala buumu. Mutere gwali omulazeeko. Ateri. Yino kamukubiri. Ate yeche mmanyi wali lero si Sunday, Saturday. Wali. Rita. Ayagala something to drink, eh? Benita. A juice. Ogenda confirminga lero. Kadwe malo kubira ono kubira seka agenda tugatta. Naye muwe program. Mbuseka agenda tugatta ne babaaki. Ne baba lero simanyi kye twalabye nga tutambula. Enebuka ko bubuusi. Ngawumanya. Can't connect. Nenga? Ensonga y'omumalando zanje lambuludde. So kyonga muno tobali muwala gwali tuteeke waka. Sitwalangako muwala yenna mu maaso g'abakadde bange. Era bambuuza, mama yambuuza gwe wabaaki ndiga yakutomera ne mugamba no mutu gwendaba saa yonna mmuleeta omulabe. Kati olunaku balwesunze. Era ddi wange yaŋŋamba olunaku lwegenda okumetera omukazi. Mugambe nti nagenda okunzalira abaana. Agenda kumpa poloti 10 ku 10. Kati gwe muntu atansibye nze mu bwavu. Joko mukuru awo kukkiriza ofiize emikisa gyange gy'okugaggawala. Ayina kibiina gy'alina mu mmotoka ye. Yaŋŋamba nze musikanze mbitwala. So katobola okibiina waliwo n'ettaka. Byonna birinze nze. Naye birinze bimpa official nga ndeesa omuki. Jukira nze musika wa muzeeyi naye tosobola kumpa busika aba nga tamaze kutegeera omwana wange ali kiki anaazaala anaawasa. You understand? So yagala bana bameka. Mutiabana wasibe. Sikuze gwe muli kale muli oyagala bana. Asinga sikugwe sona zala dda. Ile ddala. Wallahi billahi tallahi singa na zala dda. Nakakulaba juzi. Anti nga ninze. Ngolinze eki? Omutuufu. Nakayimba kemanjagala okuyimbira. Kayimba kalo na dimayinja nesimanyi obo ebintu byedde I don't over the eye acute angle bia kaso ko mukono akalwa kona Mama Doreen ako olino kunjagala
kiriza kuwa bulungi bwo bwonnemi okwesonyiwa, but you look beautiful. I wish amasinga batukumye nga tuli bamu abaana banasi bangi, 2 girls 2 boys. Yeah. Anekirala kindakinjagala omumanya nali ku interview emu bagenda kubuuza kusanyuka TV ko gwe bajja ne basanga wayogera ebigambo nobambi noyimba ennyimba nga 3 wali ofaki saba kubira I was writing my message beba kukubira ne bannoonya we nali nino kulaba ebintu bitambula. Yes. Bani ba TV Galaxy ne bakunoonya ne weekweka naye nga buli muntu ekibuzo kyambuuza, do you know how old Doreen is? Ko gwe ndi 40 nenga nja kubuuza nkoyo kusala kalibule, how old are you? Why would I tell you how old I am? You tell me. How old do you think I am? You look 25. But it's no, it's like you look 25 ne nyinzo kuba nkuwanisima isagala nkugire Rwanda bikayo osobanga you are 18 20, so you tell me because I want to celebrate your birthday. I look 25. This year I'm celebrating your birthday. Ogana celebrate my birthday. Chimu ekyetagisa ku birthday onze ngendo chikola tugenda gikolera ku yaya nze ngendo banange daddy naye kama naye amabanja kwikironi. Hello, alaikum salam rahmatullah. Ono Ashirafu oba Uzaifa wamana no mukazi gwe nali nkulaze yenna nali nkwanjulidde ko mukazi yenna nti ne mukazi wange gwenjagala kati njagala yogereko nono omwana bamuyita Doreen mwagala ono muganda wange mukulu wange ono mukulu wange bamuyita Uzaifa naye oyirako ya time oba nkukubire ata no gawera asa tugawera ira kwedageda kikanga satu jasoma ebi abakazi munanga abakazi muliro butagufukamya tegukola ki tegwa kakatibukana ko boy no spicinga na ye yenkanyo mfuba mugama nti ewaffe namugaino mugama nti ewaffe nze musika naye muzeeyi yalinze kumutwalira mukazi bampe mali yange kibina ne yikayita kabye bansuubiza kati yabadde alowooza nti buli njagala yogereko naye omugambi nti ye mukazi gwe nina gwe njagala wuuno yogerako naye oyo baba wange mukulu wange wuuno koli wuuno jebale ko sebo mula ona sobola amaka kale sebo wama mula mukata balina emyaka emeka yangamba alina emyaka 3 naye omutima guganye alina emyaka emeka wandisose n'ogibala oyo mukulu wange si yanzala si taata wange tasamanya myaka gyange ate batuzaira ku mtu wali family plan lwaki ojubisa wamaine yawezeza 3 mubuuza ayagala myaka ayagala nzi wamma ssebo yawezeza 3 yawezeza emyaka 3 agendaga tainayo mwana yadde omwana sirina wadde omwana mugwe 10 wagenda okweza emyaka 3 guno omwaka 29 kyekyo tainayo omwana yadde sirina wadde omwana yenna ulira nze nayo 2 tujja tandika nabo abo nabo baba baana bange wamma nabo tuba tubaagala kati akoze atya famire yange tayikuinange famire tekuina nange webale kuwagira mugandawo bukulu kale bama webale kuwagira mutowo baba sawa alaikum baba mbadde nsaba omungambire omukyalo ono akkirize bambi anzalireko nange omwana nange ndeteko omwana mu lujja ewa taata akkirize eriika gyettaka lisi namuwaako 5 kwa 5 anti nze ebigambo byange tabikkiriza manyimbo kino tomanya munnange yesu ayinza oyitira mugge
anakulira tomanya ndi wano ssebo mula ensonga ezotere kuzaala wa ina okusooka weze emyaka egyo gyakugambye 3 kyekirala taata asooka muwe emmotoka y'ekibiina n'ettaka nakola ki wa fe tuli bagumu ebwaffe aha naye omanyi nja kunoonyako kubanga kinyuma nenkukubira nga taliiwo nfune ebigambo ebituufu kale ssebo kale neyanze alina kuddamu kkubiri anti mbadde nkyali tutaliko ku date tugezeko ku date n'omukazi kati tuli ka date kamalize ndakkubira ndozo wakasizza neze muna kumanyi kye banjigiriza emikwano gy'abasajja n'eŋŋanda z'abasajja ne bamaama mubeera bwe muti kati ate olaba mubeera ku script ekyo kyali kyadda mbwenaku ogwali mulembe gwa dda Ennaku zino ennaku zino balabe tukwana oba abavubuka balabe bakwana tebalina time batwala mu bazadde ku mulembe gwaffe wofuna omuvubuka ng'asobola okulaga ewa maama we oba ewa taata we oba nakuwa muganda nga nkwadde muganda wange oyo muganda wange imaama masigidi nuuru saamuteeka mu bintu bya kiyaaye kiba kitegeeza kimba ofunye gold mba mulaga ekintu kye mmaze okukolako research kozi olina bye neetaaga byonna mu mukazi maama ebiri kadde oyinza okukwatirwa jamu mu mukubo nga gwe wooli okulooza tondipa kabina nompeeka kati nze nga nkwata omukazi atalina kabina ye omukazi atalina kabina kanko tukoze programu nze naye tugenda ku meetinga ku yaya najja natule essaawa 3 nga sinnatuuka bwe ndwawo tuuka nga jjanga ayomba mushawo oluddewo okutuuka abadde atuuzizza ki kabina ki omugongo njala omukazi kati nga ggwe lwa nsonga emirimu gyenkola ginkooya nnyo bwe mba nziza ewaka osooka oneripa waggulu nenkola ku body massage ayinza abasawo baŋŋamba nga shawa egere gy'obogira omugongo guno back pain namukagone mu mugongo mba neetaaga omuntu asobola okunkola ki kati gwe bini omaze okukola body massage ate njagala body to body mukama katonda ono naye allah gwe nzikirizaamu talya paani one day ate olunaku njala lukolako ekyenjawulo ensi erimanya mboki siyita katambi naye balimanya ojja kukola otya nti twakikoze ojja kukwata obutambi nga bano bebakwata obutambi sikwata butambi I don't do that to prove ne wajja bbaawo kyenteekateeka njagikola na unveiling oba nakitwala ku oba wandikole bwala bakola goodbye kati gugenda kola unveiling of doing and shower staking gwe asajja katonda simanyi ye gwatugaba nno bino mbyagala nnyo bino nekisinzira nze nagamba nina techniques ku 99 kisinzira ngeri gyozeemu nze bino ebyokutuga n'ebyempi mbyagala nnyo kazi ne mukuba oluyikka binawe bati kakola sound netwebika mu blangi netutuuya naffe ena netonyolokoka nze malina okusiiga oil nenkwata oil ngoye baby oil nenkusiiga went shawa tuli mu kisiibo nange nasiibye eno olunaku lujja kubaawo ate nawulira ebigambo naye simanyi nti nabasanje bange naye era tebyammalaamu maanyi kati bajja ayinza kunsinga tumwogereko toyogera manya wano no ayinza kunsinga nsonga lwaki mukwano leka kale nze mwogere bamutegera ayinza kunsinga kyo Doreen neda Doreen tugende ku some factors living other factors constantly ceteris paribus I am 26 years old I don't want you to and look at me we're comparing with other men and what I can compare myself to those guys okay tell me what makes you special what makes me special nze nkakasa kale basubba bansinga sente ate balogo eri akula yaloga eje emyaka gyabo tasabanga tebaloga nze am still fresh nze nzikiriza mu ddiini egi busiraamu kino saagala kyoga naye osobola okundokola ku lw'omukwano gwo bukanake kakakuliza kona nzada ku mmeeza nti shawa lokoka nga tugenda mu kanisa no batugatta empeta nonzigyamu ali sinadda mu busiraamu oluvannyuma nja kuguma anti nja kuguma nkulaga nti ndi ready lwaki ndi wanjawulo kwawo sedo nze nkyali mwana muto sedindi yo nani stop send me the pillow nga tezekedde ensobola oya acho chekola send me the pillow non stop nga tezekedde nze saa kumala naye oya so chekola tugeze seba tuwemu
tufune bato bagitegeke bato yange naye bato ayasokuba 3 Sam yero babiri kuttako omu ndi nzo kulya babiri kakota nga ndi omu togamba oyo asobola ate nkakasa ne mu size tetuwenkana nze Doreen bino bibyo kwata ko labi it's okay, this is yours Doreen bino bibyo kwata ko acho bana ekitu kyotamanyi kwata ko Shala ndakukubenzao I want you to feel kenderi the gold medal the Brazilian Bamba sirikira muri ebinyo na Black Mamba ebana ndabe ne shower babi mutyawa bijamu ebintu ebyo kubanga olemu bade njalo kwata ko mukambuze kati ukono mwana mwacha kwanisa ebyo ngo gabano zikola bazenja golo mfude konzo ja kuntegeera ezenti nkwano testinga kono la bache wetwalira ntegedda basa tuli bulungi mukwano songa za maka songa za maka toziyingira mbannange sawa wasala gwe I can't even the test so hold on ochimanya ezo lines abasajja abavu atana sente abacho inawo checho cho ina by the way me am mixed day and boarding. What do you mean? Akasente namuka katono tono ate nebirungo nina tinjagala okulaga ekirungo ky'omukwana ekyasava mu bulungi bwona empisa. You smile so good. So hold on. Bachakwana bwe bati. Yeah, je tuli. Matoya. Ina no mukaddale mu inbox yanga ali Venezuela. Bamwadde namba ngene bamugamba mbonze nkimala e Uganda ayagala kujja mu gwomunana. Nengenda mutusako ogwobulisa maanyi. Ajja kakasa nti Uganda siya munyi. Ayine emyaka emeka. 78. Yakafiira abasajja basatu. Naye atannefikira namugambye ajje. Yakafiira abasajja. Doreen gwe mukaze mu simu yange na saving ka erinnya lye. Era nso chukula. Yes, I can show you. Okimanyi wala omuntu gwa saving because was stupid what tugamba stupid. Oh, you stupid. Yali wakisira. Wajasira. Kati abakazi abasigadde mu simu bina. Ku saving ka erinnya okusinzira gye nkusanze. Oleme kwerabira. Kati gwalabe yiyo. Doreen N na Sasira. N'abakazi era abasajja ebisere bisinga baneminga namba z'abakazi mu simu zabo okusinzira gye musanga. Bokwa n'omwala ku yaya ngotekako yaya ngotekako tugeze ye Shivani yaya Joan best okatege neggo kulaga nti oli wange olwo ne musimu yange erinnya liri mu kusinziira Doreen N tanja akongera ko butima kubereko Doreen kanchitekeko simanyo bagenda ko kubereko Doreen no butima leme edit best hotel wali ogenzeko nedda nayo kedda nesikata naliva Kato chiraba. Kala mchaba. Doreen no butima. Alage buno butima. This is how far I've gone. Nze banse mugenda ne mukyusambu then ekiro ne muzayo. Ha ne baba nagwako mumbi. Nagwako mumbi na ino muwala. Nga tweyagala. Byadda. Kakati bali bamuyita Benita. She was called Benita kegali amanya ge. Benita. Yes. Na ye bwe nali nno omuwala omulala gwe nali nfunye ng'atona nkubira nnyo ne mantu nayinza okunkubira essimu nga ndi n'oli n'alaba erinnya ly'ono n'ambuuza ono yaani kye nakola nengenda nekola edit ono Benita ne mutuuma Kirombe Kirombe maani okategedde kati otuma Kirombe maani nengenda ne meeting ono girlfriend wange omulala Benita n'akuba nga luwalaba essimu ono gwendi naye alabako Kirombe maani yagimpeereza Kirombe maani akuba Olikuwa katenze ngatandika wanje satula bigambo kale tugenda kanzijaawo nenzijako one day mbate ndi ne Benita nga nerabiro erinyo kudamu lye editing olikola ki tune tugenzo komiti yega soso na noma nengenda nfuke simu nenjirika kuteba bala bayino omuze banange mubi tekwe kubira ku simu nga muzirina munaye tubatuwagala ojafuna ati break ya bwerere njaga kulaba engeri Joseph yakwata simu yange nga agenda ku simu yenga yekubira nga sanko Kirombe maani nakoma nga yenna azimbya amatama anatera kwabika notanuka okwewozaako simanyi kimunyeziza nga tonategeera n'osirika ne mugamba kiki nangamba nkolera mukyawa nakawuka temangalo oba ndi mukyagolodi emitiyana kumaze ekiki Ekirombe nojjukira nenzijjukira nga namusevingako Kirombe ekyamazima tuba twagala okuwoza
nina nonya kyempo zanga sekiraba ebigambo ne binzigwako nitandika okuyiya kakati wamulaba nga biganye akwata akasimu kange nansulirawo n'agenda relationship nekoma bambi kati nekigamba nnyo abaana b'obuwala teweenonyeza lutalo lunaakutta omanyi sometimes olowobera nga oyagala kumanya shawa woogwa ekyo kibi anti awo ogenda ofunira art break sometimes nga teyandibaddewo mu kaseera ako okitegera Doreen kozi labayo tuli babiri nze naawe with an let me attempt chekemo nsofune namba yoyo omukyala oba lusinga mbadde nabyo mwegombyeko biki nenga gwe gwenjagala you understand ne bita working out noli nene nabiro okukyusa erinnya bokwata simu ne wekwenola erinnya lyo ogenda kunyiga you understand omuntu oba omwagala tumulingiriza nnyo tomutambulirako nnyo muleke akole byakola omusajja bamuwa freedom neye sortinga omubeera kenye segeza omutama nze neyo love Doreen sijjaga kyova tugenda kuwangaala sagala mukazi ambe njane ntijja naye ekisaana si bino bya bulikana ku oliwa bebe kisi bebe mabina bebe olidde omuzama ebisi byagala no I don't want that njagala nompa time once a week maybe not like twice a week tugenze relationship agato kutebuli kasera masimu tuli ku radio station tuli ku manduzo bitama ate katokubuuza kati katukomesha tuli awo sitegera bye tuliko one day nembuuza who are we oba what are we chikola after what period of time it also depends on after the period of time kai tumaze omwaka mulamba mu relationship then mwamboza who are we if you've never told me if I'm your girlfriend what is sina kubuuza nga tugenda mugundi mu moni wala batabasajja because the men omanyi bali different wala musajja yenga tamanyi kugamba I love you nenga of course akola actions waliwo olinga ne actions kyamulema nenga akwagala nenga takyogera nk'ekigambo ekyo mbadde nkimanyi mbakazi abakazi muli oba kiki obera n'omukazi nga gamanze okugamba I love you kyenkaluubiriza nga gono we mwogera ku simu for 1 hour n'omusiba n'mugamba good night baby I love you akuddamu thank you you understand naye nga ate sente zayagala azirye ate abo bayoya you understand buli wiki ayagala kola enjala ayagala akola envi naye atagamba kugamba I love you nga ne waba akyogera abanga ayeekaka mmanyi mbakazi naye abasajja waba akwagadde ekyo kyangu kyakwogera ye naye waliwo abatamanyi kwogera kigamba I love you naye nga akola ebikola still actions kale ng'oziraba ate actions zisinga n'okwogera kubanga tabasinga okwogera sometimes tebatuukiriza tebamenyi nga bakola ki naye omusajja Doreen asobera nawe okumala omwaka nga he can act notegera nti I think anjagala then how can you ask me after whole yambo who are we banjagala assurance nga tugala ne kawolongojjo pozi ngoba oyagala bufumbo ate kate kyokuka okubufumbo kikola okaka basajja obufumbo teri musajja akuba mukazi mbaga nga tebudde ku mutima kujjako nze agenda osooka really teriyo kuchumi kuliko ebitundu ebi lwaki weboogera anti ezo embaga tuzikolera bakazi embaga tuzikolera bakazi tugende mu kidaala abaali bakogerera ku kyalo balumye okuba akalulu bazadde bo basanyuke ne kati nze omusajja essanyu ndijjawo ambe ngenda kukola mbaga ngenda kusaasaanya ssente embaga zakati zafuukanga gundi gubanga mwoleso I know notwala ekitanda notwala entebe kate yaffe egenda kuba byalamu alla nyonyi lyato Malaika Gabriel yegenda okuleeta bakuletera mu biwaawatira ebya white ng'oli bwoti ng'omugole abakubye make-up ng'olinga kyakulya gwerinda ate ngenda kwekola obusolosolo ku mbaga yaffe kasota kaabo manyi okaaba simanyi mama ne tata bakyali balamu only my mom only your mom sorry I didn't mean to say that. Why no? My dad is in a better place. It's been years. Oh, sorry. Abazungu uliwo mugamba nti my mom died or my father agamba oh I'm sorry I didn't mean to say that. That's life. That's Doreen oli mukalubu. Wakaluba oyise mbingi. Sawa. Oyise mbingi ndo namazi gatolina kati. Tekyalina ati break eyinza kukosa gwe. Oli veterian. Ndabona na wagenda bona aliwo omukazi gwokwana baba ng'ogenze mu gundi civil war ngata ati bulekezo nazi yiseemu nga si kyangu mpedetrate nayinako omukazi abazadde batusako pressure ozaala ddi okuze akati sawa yonna erere bagamba kuyisa emmanyo yino mbanga muli bagandi wamme gushukka bwonaafa bagenda kuyisa mmanju terozaaleyo akaana kale kazaala okaleete nze nja kukalabirira
nainako omukazi Doreen ne ngamba ono sigena mwambalira kapiira Doreen nga twegatta emisana n'ekiro mu ttuntu ngamba nga ali emmere nenga kwegatta omukazi kyafuna kwadde olubuto ate salako omukazi olinga agenda mu period ate samula akida nga gamba nti ali lubuto ebbanga lyonna oli omukazi nga asiriza amajige gonna yakola ati anti bino ebikenda byemubeerako n'ebiyise ebya family family planning ya muono nakola buli kimu nezjeyo Master Crow Ninja Crow Tai Chi byonna mbu Master Crow zonna ziri mugundi zinagamba ziri style zange z'okwegatta nga teri lubuto kaire kyageze ne mu baana abato ate banga mina baana abato mbwe nako zino emergency pills choka kigamba kuliko emergency nembu yebeera nga daily pill nga buli lunaku amira empeke bwe bangambye kale naku zino ebintu edda bitwakola nga ffe abasajja bikolera abakazi edda ffe twatambulanga ne condom abakazi batambula ne condom ze balina zino skin body condom ze okambala ne kabira ku lusosi kuli weekati obanga akuba ennyama yes abakazi abasinga naddala bakomando batambula ne bukondomu bwabwe ate abo tebalola siriimu era obujjawo tozogamba ngagamba condom ngakuwa batambula n'obu bubiri nga gwakuta then bwabamu batambula ne butesters abakazi bye twakolanga edda ffe abasajja that's why duration yeno okuzaala kigera bba kidalamu okufuna omukazi nti akuzaalire nga bya serious kizibu omukko enaku zino true love bagira tuli batonona ebaayo but si yabonna kati banagi bino ebitambula osobola okukiriza bavubuka okubeera nga babeera mu bino ebyokupangisa ndafula mu kavidiyo nga njagala fanseko sakana byogere no that friend of yours okay wagamba yaliko mukwano gwe yali mukwano gwange yali mukwano gwange the thing is Ken Mukalakasa and abadde aguloomizi andi abantu kyebeera bibira kiriwo ekitiye ekiriwo ekiti Doreen kali kangu ekyokulabirako mutyaba cameraman wo mulaba are we friends but we know each other. What is a friend? Okusookera ddala tuli mu industry eno nga teweetaaga kubeera mukwano gwa muntu okukola naye. You don't need to be my friend to work with you. No. We can meet, come, shoot me, give me my video, go, I go. Yep. Kola n'omuntu tamanyi na gy'osula naye nga mubeera mwenna 24/7 nga tamanyi na gy'osula. Yes. So that is the business ennaku zino. So that guy nze si mukwano gwange. Wabula mbadde mumanyi nga naye amanyi. Tumiitinga ku Bat Valley Theatre kozadde nga azannya emizannyo. Ne problem eva kwa bavubuka baagala obeera mu bulamu batannaba kutuukamu. Ne bakola ensobi nnyingi. Ate problem eva ku social media. Nti oli wanalaba Mickey kamwogereko. Bwanalaba Mickey nga postinze Range Rover. Nalaba Mickey nga postinze ennyumba nga azimbye ku myaka 24, 23, 25. Naye ayagala abikole ki? Mickey gwoliko akola mu Phenon. Mickey azanya content, afuna big deals and endorsements. N'ebirala byakola by'otomanyi. Nze wewe ndowooza kati abavubuka abo Ken ne bannakakosa bataagala kukola baagala te simple life eyo. Gula omusajja nenga na mu kikakita ky'abakazi ekyo amba kola n'enjala bakola biti byebisiyaga. Nze iso the video nade njala sesema. Sajirabe odutya ku musajja munno mazima appetite ogijjawa. My dear. Oli alina mu kinabiri ali mu kusesema nenga gaya ali. Chemba dembuza kati would you recommend like manyi bino bya nga mwakava mu muntu andiko obulamu mpa campus nenga mucheyi ya ne muko rentinga kyandibadde kirungi nakutosibitegeera no kyandibadde kirungi but it depends kyandibadde ko omuwendo kale okay kyandibadde ko omuwendo ne time frame ne mugaba nange kati nze nayinza ndika comedy nga twagala okustartinga obulamu twapangisako ennyumba nze ne Sami babiri yali ya maka self contained ngeri nasana ya mitwalo ameka muvudde wala that's nice yes yali ya mitwalo 5 nga iri mu gate tulimu feka nenga buli muntu alina ekisenge kye nga tulina ne ddiiro n'ekiyungu byonna nga biri mu nju but we gave ourselves a period ne tugamba mu period ya mwaka gumu tulina banga tukoze nga buli muntu asobola okwesasulira ennyumba e Kampala kozi n'ebiseera ebisinga buli mukola nga mubeera babiri temukulaakulana anti oba ogenda kulowooza ogule ekigundi ogule entebe ogambe naye ate Sami mukyafu ngule entebe yange eya white agirinnyemu Sami ayinza obayagala okugula oba TV laga ne shawa ayonoona ngule TV kyange kitaate twajja kyonoonedde wano eno temukulaakulana mubeerawo
kulya kwebaka kulya kuchaza kwebaka so obulamu sometimes bulungi abantu abatandika naye atera bubi never landlords benyini never landlords you be lazy. I'll give you an example. Try to better finance Sami. We had a manager yatugulira ebintu byomunju byonna byetwakomako byetwakomako mpaka yitoga mati buli muntu abeereka otanuko cause kwati osegedde twaina manager ngali USA na tufunye manager sule myezi mukaga cause by then finishing fully by then nga ndetutulina busobozi busasa sula nyumba ya mitwala ata nga netwegata abantu aba we didn't have the capacity etufuna manager nasasulire nyumba mitwala 5 kumala emyezi mukaga ekyo bwe kyamala okugwa natugulira furniture w'omunju yenna natustokingire mmere kumala ng'emyezi 3 natupangirisiza n'akamotoka for 3 months obulamu bwe twalimu bwali bulungi naye bwatunafuya obera lazy nga toyina kyolowooza kugula wadde okukola because you have somebody giving you understand twamala kufuna because fe twalina target nga tugambye nti after a year listen twagamba nti after a year we are going to separate ourselves buli muntu akole bibye nafuna ennyumba nenyingira ennyumba listen nayingira ennyumba because twali twawukana kye twakola kimanyi twagamba tulina seti y'entebe shawa twalako entebe emwe nnene ze ntwaleko ebbiri entono twaleko kino kayingena nsasula ennyumba gyali nfunye eddabo ng'ennyumba nkalu ng'oyaziniramu oliba andi temuli bintu temeregena n'okuddako okubuuza nti kati mu period eyo ng'ennyumba gye ndimu nkalu ate nga gye mbadde mu bulamu bulungi nalina okukola okumakinga shati kuba kuyiya content nga njiya nnyo so that nsobola okufiiringa ennyumba nange omuntu ajja wanga agambe shawa you understand temusobola temusobola beera babiri basatu bana museme environment nemukulakulana ate omigana emize emibi andi kati ngenda ku ekyokulabirako nze nja kubeera sinywa mwenge doing ngonyomi nga tubeera fenna you understand olwokuba tubeera fenna we vibe we eat we jazz we do what nja kuyigira kuggwa okunywa mwenge okitegeera so ekintu kyokubeera nga muli abavubuka babiri basatu in the same residence mbo mugata rent biti on my side sikiwagira ayiba makitandibadde kirungi ku bantu abakozi era abalina ebiruubirirwa nga ffe twali twewa period emugamba mu mwaka guno buli omu alina okuba nga asasula ennyumba ye ate era bwe twavaawo tetwewanika kati kyembalengena n'okuddako twali mu nnyumba ya mitwalo aga 5 naye nga tusobola kusasula nnyumba ya mitwalo 5 muntu atya omu bwe twavaawo twanoonya ennyumba za mitwalo agaaga 22 and imagine nga tulina baakabi nga bwe tuli kati yes nga ebinabiro biri bweru ebyo sebyawala nnyo kozi kati dowini ffe twakaspendinga emyaka giri nga 3 ne 5 1 year nga tukyali eri mu kinaawa mu buloka zaffe second year gye tufunidemu manager then netufuna newaffe kozi emyezi mukaga wejja kugwako manager gye yatuwa egyo kyadda musasula rent buli omu galina okweyiya kati buli muntu neyeeyiya ate netubeerako ffenna emyezi ng'emeka ebiri nga netugatta 5 ago netugayiriba naye nga kitukostinga netugamba tufune ennyumba eka wansi ku ezo sente ninga buli muntu ali atya Sami nafuna nyumba ya mitwalo ameka 2 nange nafuna nyumba ya mitwalo ameka 2 you understand ojja kuva mu ya 5 ate tuyagala ofune ya 5 ekulemerere kati netuva mu ezo tetufuna teze twagala tetulimu kati you understand so bakola abavubuka twagala kweteeka wotannatuuka kati waliwo kyobadde oyogeddeawo nti omanyi wobeera awantu kati ng'ennyumba ntono sisigenda kwezimba newemba nga ndinzekka oluusi it limits me mba njagala nfuna awantu awanene ogire anti kisinziira nekirala simanyi lwaki siganye stereotyping eno nti bwembeera katugaye mu bulwale bifunga bamanyi byo olina okubeeramu abavubuka simanyi bakijjawa olina okubeera saidi zero bakyanja oba wa kati bakubeera ng'obeera nansa nagamba nansana lwaki propaganda ate asudde bangi mu buzibu kyenagambye okola don't look onto others for your life nze doyini nga nakola ekintu soka nengamba nze nfuna mmeka shawa olunaku nfuna sente mmeka bwenkira ku makya nengenda nensula emunyonyo nenfunayo ennyumba nengisasula okakadde oba ka apartment buli mwezi kozi nsobola okukasasula tomorrow will I be able to pay that 1M because also quite a million yana sasula ennyumba emunyonyo but after those 4 months am I able to pay sibeera ku pressure mbolo kuba nafunya akakazi noka provinga njagenda sasula ennyumba enansa naye emitwalo aga ngeri equivalent naye emunyonyo gwe kimanyi nansa nawali ennyumba nga emitwalo 5
nga yaka ekitundu ekyanja nga nungi wensule emnyonyi wensule enasa na sikola tebamanya obwaserebo bonvaako. I don't have excitement and That's I'm not here to prove anyone. That's a good one. You understand? Anti leero provinga enkya ne kigaana ate ne bakusekerera nogenda mu mabanja apartments tebagira ezo za apartments oziraba tebabanja bakola batya osasula emyezi 4 osulamu 3 ogumu gwa security weziggwako osangako siiba ate ebirimu tobijjamu ng'osasudde sente zaabwe naye ennyumba zaffe ez'ennaasa nawe guggwako omwezi nga tulira landlord mwogera 1 on 1 ye n'abeera mukazi kati nganze shawa mbanja gusubiramu bwereeri anti mushaba stekingamu nogaba baddange mugamba minze wendi ne kanja kwoza kaneba keguno omwezi olabudde nti bango bamunyoma nze shawa era ennyumba landlord bange nonya bakyala bosobola okwogera nabo no negotiating nabo nogamba leero kiganye ogendera ku mavivi nange mami ate baagala obbawa n'abo abakyala abakadde mugamba mami bannange leero ng'okozeka airibu nange you look beautiful n'omusudiyamu awo okakana ng'akuwaddeyo omwezi gwabwerere naye ogenza ekyanja ennyumba bazuba naye bana baproperty tebateesa bangambe waliwo bwe nalabe n'agamba ezimu kati ennaku zino bateekako kigalo ne weggula ate myezi wegiggwayo nga kyeggala you understand yo pressure yo nedda kiva ku kikiri kyenagambye abalenzi ennaku zino bagala okwetika ye batajja competing kukola mistakes nabadde ku live making aliko nono omulenzi weewaana otya mbu nsula ku apartment is that an achievement bwe yagambye kwadeko omulenzi Calvin ne Mickey yalina ennyumba yagamba yazimba n'emmotoka alina oli agamba nange nsula ku apartment is that an achievement mbosula ku apartment zezo mistakes abavuka ze bakola katomana wabera ku TikTok alaba Calvin ali mu ring light yemulisizamu ekitaala asula ku apartment nagamba I have to get an apartment ogenda malizo olidde ebisiyaga nti era osanga obuvubuka obwo obusiyazi obusinga bwolabaye buba bunafunafu bwa bwakulanga bakazi tebwagala kola buli kaseera kabira mu jjampa kumusana kunkuba kabira mu jjampa era kagemere kasanga awo ogenda maliza bakolidde bina mboyagala nice life otandika okuwunya emabega nayitako ku mulenzi ng'akyuma ensowera emabega nga zimutambulirako amu tebafuna treatment ebyo bintu bibi understand but kwagala kubeera mu bulamu bulungi abavubuka bakeere bagende bakole go and work. That is true. Ate guno mulembe gaffe tuli lucky doing let me tell you. Kati ku mulembe gwaffe. Internet. Baku internet. Doing is at my age I'm able okwebezaawo n'okulabirira part of my family. That's nice. I'm driving a new car etabanje bwetakola ki. Edda doing ng'omuntu okuba n'akamotoka olina okubanga oli musajja w'amaanyi. It was an achievement. Olina gundi y'emmwanyi olina kirerere kati ebyo byakyuka ku mulembe gwaffe oba mugezi sente nzibuza funa naye oba mugezi ozifuna sente njiweziri. I'm telling you survive for the fittest. There are many ways of surviving right now. Tuna social media ogikozesa otya. You understand? People are getting money on content. YouTube, everywhere, TikTok. Gendo okole content wo. You don't need to be a comedian to do content. You don't need to be a musician to do content. Abula bwezulo gamenza nyinza kukola ki. Nekindetera motivational speaker nzenga kino. Kubanga nze kinazulo kiramu mu bulamu. Wali abantu sometimes banga tebali mente kola business. I think so. Tedo inange nenge yakira ba munze buli business jenteka mu sente efanenga molini nantume. Ate bichibangamba kyenkola. Nange I have a feeling sina mu that good ya business. Nziria so ateleka sente. Nasala okandye ku mumwa. Nja kwogera mpaka era nze doli nebirigana muri nkolere oba kikisimanyi. Ne kandye ngenda kuya buli chenja mu mumwa. Alisi wenfuna ku busente za my plans na plan singa mfuna ku sente. Obantekewo bu rentozi. Ngobu business do inimbo nzikole simaye ndetsero mutwalo nzize yensobule byanne masifunye mu bukisa mbulia sente mbulia nange byagana gonna wesime no bulio bulyanze bufa ngabulazeewo doli ni important sagala nze ne wonse wabda kunga tumye kyenyanja nze emputa kye yankola yabacha Nito nyongera mputa doli wangamba muwako netegera bulya mu ebyo natandikira mu natunda kemputa yabatu yakole tunda kemputa nesumbusa nezigana kati imputa yakole etya nali awo nange nengamba olonfunyemu obusente bwa concert nengamba ne kati nkoze mulimo ki abantu baleme gamba nti shawa afudde mu concert taina kyakoze tufunyewo obusente sente awo obugobagoba ngakantandikawo business yemputa jukira nanso nakyusa naye embizi kyusikisi mu mali ate ngeri gye ndi musajja musiraamu nengamba sijja nange kukola mbizi
nkoze eki kakulonze business y'empuuta naye nga nange ine ekifo kituuza abantu ne bajja ne balya empuuta yansala empuuta nyamunyama empuuta yantuuka wano nze ne wompunyiza empuuta nsesema nasobola kiro ebiri ne bivunda nze business y'emmere tonnyongera ndeka business nga erimu emmere nalimu nze siswala wa adoyi nze siswala but I love that yes nenga mnange sagala nnyo bantu befuula mbu bakitalo nnyo tebasobola kukola nze banze n'amavivi kuba ozalwaki nkuba amavivi mu bagagga nze awali ssente siswala okulabako lumungu okuba amavivi success motors yeka nekizula mbu oyina munaawe ofukamira wano nfukamira landiro odinga lwentyabuze omugamba ebiganye muguno omwezi how are you beautiful kuwemu kalutu onjiye wansala shower so nze neko kusika mugaawo kulinnya lye nnina nga bwe musiika bansasula nsobola okukikola era nze nagamba abantu wonsanga ku promotion ya Airtel oba MTN nga nzina ng'oli ku bimotoka wali sirika tatawaana okugeya because nkufuna sente nga bampa sente yes nkufuna sente laga promotion ejja wasinga omuziki asinga onnyola ekyo afuna akakadde ani bagenda zero nya promotion ndo bana gaba abantu nze ne boda zirinya tonyumiza ninya boda olinya ta boda waye abantu bali mu mabanja mbuye mtayinya boda sebo akola ki mbalinya bakoda bata uba kazo ola bya kwesubya na tonyumiza nine mmotoka bwe kiba kiganyo ko bide simu ngo netagano nga byamanga jamu ali ngereka ku washing byo mu parking ne ninya boda kama ola batali nya boda amali nya boda nga zishawa siri nya boda obadde ki antu beraga I think toyogedde tolina kwewa ne kane babira bawala ndaba nyaba wali naku zino dowin abawala bano chova abawala tabaina value and girls girls are not what they look kichentegeza osanga omwala mu bala nganyirira ngakubya akasige bakola makeup abawala makeup bakola makeup niba bagenda mu bala just for a night bamukolako definitely wigi bazukyusanga wigi nenga basolanga 18 mu apartment kubinamnana nawo naka abana abimanyi bawala basula musanvu mu apartment baina mwomo faliso kastofu na wote ko omutwe bwoti naye kibayamba nti bajja bukedde ibaka mesawa bilinga azukuka batasula mu kitundu buli omuntu kati nsane byekwata video ne post na ku Snapchat nola banga abawala bagenda mu restaurant they go to the restaurant ne batumya plate y'emmere age restaurant yebbe listen buli omuntu agikwata n'akwata video ngoli upcoming buli omuntu ateka ku snap buli omuntu ateka mu snap kati gwe shawo jogwira na ku snap nolaba ekyana kimmeruse kyonna kiringa tungulu kiri mu bifo bya bay ngojja kikuba akakadde komba funza okujja okola akyagala Uber but they bakulaga ku internet and she is class nenga she is bogus era nze tali mukazi angwiranya newe nkusanga ku speak nenkusanga wa kubamba amanyi bonna nsokumala omumala nti ono ali real kyali kyekyo kyali nsano manya pretender kumbe bagenda mu FBMG akombadde sikamanyi ogenda mu feche ekinene kule mmere ya bay nga balinga munana they snap it drink emu ya bay no yomuna snappinga imane balya buli muna ali ako kategedde kati ate era osobola okumanya omuntu nti ono wa bay nga waddala I can see that chocolate ati fe tubaluddemu abatudde yeka sekyo ne babali babiri osobola okumanya nti kati bano kye bali kyekyo omugaga tabula omugaga nakawo wote kabula nempunya yo omugaga tebula ebaida wabaina bobo omuntu omwavu wabera mu kifuata ina kubeera abaatuyanirira every time abaatuyanirira pressure abatalira abatabagundi taba stable ngotudde ku magwa you understand nze mbasanga wala kabala jentero kiringireyo kakabi bajja abawalanga abo ate bo bajjawo wentodo tutula webajja ne batula ku meza ne batumya ne bafuna menu shawa masi manyago ndi baine byokulya bino babireeta ogayo kulaba onagize asise ngagenda ku snap ngaatekayo eating lunch ati gondi ne batumya Uber gena vuga abantu abagoza alimo omunga ayingira at Uber going home heading home Gajango gawana indaka kawono ke mufunye mwana wa kumbe ogudde kunamusoke manyali ku class kumbe teri class yamo ate nango bana bekaza bizo bola nga ali mu club nga ye yazze nga akimanyi nti ndatajja ngajja kusanga shawa atule nawe either obambo asoka nagwira ka drink kamune nga manye dala gwago nzigula mbamanyi babikola nnyabo ate usalo kumanya emyaka gyo mukazi kubyo kunya byanywa botwala ngo mukazi mubana asaba police na duka oyabajjajjao Pirisina. Ye
Otwala omwana mubaya nakala nonga bagenda kuwachi bampe peace na oba nairo. Ababita na bidomola. Kasita agamba kidomola tedduka run for your life. Muzala mukazi mbana agamba mpe ye kidomola kya nairo. Ayo boli kujeja. Baji badage. So what yagala asaba gundi. There are some simple drinks. Lwaki osigula abasajja nga tuli fenna. Gwe ndaba n'abakazi onyiga. Baganze sina feeling ndeka tonneekwasaako na. Emmanyi baba agala. Sawa. Onamalanga onyiga. Omanyi tunyizanga. Leka. Sawa, betunyiza. Nade mene mubikola. Betunyiza ng'omusa ate waliwo abanyiiza lwaki oli ayitawo n'okyuka n'okukyuka n'omutunuulira. Nakyukidde kwani? Wano wali abawala ku byaya naye. Ondaba nkyukira kwani? Ate waliwo kyoyogere njagala kitegeera ogambe bw'ogenda wantu otekamu ekigambo erinnya ly'omuntu nkwate simu ntandika okukebera. Ande mulimu abana abansaavinga wano mba najja. Naye sawa. Nomugamba nzijjaawo prepare me kalo. Kena tandise n'okukupa. Olidda bayiza sawa. Mbaja nakukubira. Agudde alidda akalokoze. Do you know why? Every time buli wenzi oli akalo. Akalo because abamunyankola. Abadde neebuuza kalimu ki? Naye balina ekijanja. Nutrients balina ekijanja. Their luwombo is mwah. Yes. Ekijanjalo kyabwe kiwooma nkyagadde bambi. Otaddamu muzigo? Odyani. Bali kafeeyi. Black sugar. Kafeeyi. Atono. Oyo Caroline Maka. Oh baba. Soko ngambe. Oyisaye mukazi wakati. Teyali. Mwamwogerera ekigambo simanyi mukwano asiba abagamba ba mikwano but si abagamba ba mikwano ne interview yaliko recently abagamba ba mikwano naye mwamusibako omuntu majikola mwenda eyo twakola ko neza asiba akola bana mukazi wakati naye simanyi naba mbere kirina msambi tayina mpisambi baba tayina mpisambi she's beautiful. No, very beautiful. Omu bwati. Kirabe. Nze nkugambye Karo mbadde ngenda amanyi bagenda mu oyo bamwita Benita. Mbuuziza ne bangamba ojja ne ngamba kansoke nsiriikirije ne ngamba ajja leero bangambye ojja by the mbadde tonyanjira mikwano gyo oyagala kuwanga tugenda wanga kya mu mukwano oyagala kuwanga mumpi lwolo nonno nesimba munno. No, look at me and Doreen. Look at me and Doreen. See. Nakati ekinera bamikwano ekinera likiriza kati abaana baba bagenda kufaana nani MC Meya tife twamanya ekizibu kyaffe Karo MC Meya yepikira Karo ebyadda tajja kulya wabula mumpi benkana ne shower tajja kulya ani nze senkana na Meya naawe ate nze nkyakula Meya yakoma Meya yakona MC Meya mulema mwaba byogedde kati togena mukwa ali yagabye kasubogambira yes aba lira kasimero kwa mukazi omulungi akalungi deda mfine mama obwenzi nga buli konti koyenda fenna tuli wano nedda nkola introduction na nyanjira basajja bampi ennaku zino mwiza akamanye basajja bampi ng'ate baavu obeera omumpi sente zakweyiya ate n'okugattako abakazi obagatte nenda black mamba ekoletya mpika ati olwo kambuuza abakazi ng'obafuna babiri ng'okola kyoyagala tukolamu nkola saddaaka 3 oyagala tulyamu mumpe mukathirisamu nemune mumpa kathirisamu mafute mumache mweretedde agamba binamba ngenda gabwatula ate abantu abeewaga bwe bate nga MC Meya bwe bate Doreen mpa mulumu nedda mpa mulumu enkito gikakasa tukwata akatambi tukate kwano gwa mwengo vuddemu nice meeting you obwavu short men and broke they always have words kata ino kukakasa that's why MC Meya agamba nze Karo wakkiririza. Nice meeting Do you know this is my friend. Ochimene Karo is my friend. Yeah? She's my lover. Hey! Yes. Which lover? Why are you gay? No, I'm not being gay, but she's my lover. She's like my sister. So when you do the caressing beat, that means you've crossed the line. No, kati ate ekyo kimba nkikoze intentionally ndabe ombubira. Doreen ombubira.
Yes. Nawe ntuse utandise okumbubi. Oyafana black sugar nze mbadde mukusoka mbadde maye black sugar. Kali mbaenda kuja mwasamire nga manyie black sugar wano. Kumumpi mwayongera kakamanyiro we. Bafaanagana, tumulanga bafaanagana. Twaga bafaanagana. Waliwo abaagala ekibine mukama kati gwayagala ekibine ekibi. Mama. Nga kikuba sabula kutta. Jamutegeera. Nga bile bitya. Bambi wabale ko. Tewali. Tanisina kombobira. Chochiza mwamani. Sometimes maja nkula ko. By the way, Zimbiyakala nnyo mukazi atambubira manya tanjagala. Abakazi bali bakulaniddeko. Ombabiri. Yo ne pack tuweza sawa meddakiika mmekaawo? 54. 6 more minutes nga tuchita. Gwe. Tukola 1 hour ndeka. Ombabiri. Kainali ko bala ulira. Emutunde wali ebbala bagiyita ladies bar. Ladies bar. Mwalimu malanga bamuyita blessing. Blessing nze ne blessing atweyagala nenga blessing yakwasaganya pulo mu bbala omwo. Kakati ate ne balanga ina manager waayo nga muwala ngamuyita Carol naye nga njagala. Carol akitegeera nti nze ne blessing tukola ki? Ayi nasanga blessing nga ali mu washroom z'abakazi akutte chupa ajasiza agenda kwesala emiswa. Nze ngandika eddagala abakazi tebutontegala n'ogenda bugenzi bwotyo. Namusanga akaaba. Show I'm ending my life. You have to decide. Between me and blessing. Between me and Carol and Carol. Ngagenda kwesala. Kati gutambo netugwa mu mukwano gw'olisi. Waliwo abagamba mbu naye nze ndoza babateesatiisa. Mushawa nomaloncha bajja kusanga mulambo. Chisoboka. Chisoboka nkisinziira. Kati Dowini nze ni kiba kikyekyo. Nze neddagala kugundi kumamba wemala okutako bwenti. Mbanga akusibiddeko. Obuwo mu bwenina wanene bulinga bwambisi gwanju kiti kasala bwo kirowooza ko ngogamba najjawo omulala nkola shabi yabadde nkola list kambe mbula mbwense njukira Dowini essanyu lyensi yako essanyu lyokunsi kwegatta Dowini tukoze sente osula walungi wevuga amayumba ogazimbe bilabe no bikoze bivuga go bifunye what at the end of the day kichoyagala kwegatta omaleko naawe ng'omukazi kati abasajja basobola okumanyisa abakazi mu nsi tuli batini. Understand? Nze mali kutegeera obulungi nti Dowini kati kino kyakola ki ng'omuwa obudde bwoti. Ngenda kuwa obudde. Ekitegeeza ye gwe agamba muno ssaawa 2 nga nkyakwetegereza like. Kati namune kano ka body massage kano. Bwe ntandika massage ndi mubi. N'omuwa obudde yena n'ategeera. Dowini nze otusakuta kunotamala. Kyeva wano kyeva wetubeera. Bagamba nti afudde nga muzira. Kyeva tubeera wano naye ndaba nga bulina bekukubira okimanyi teri saved naye shaba bulina bekukubira omuze nkulaba teba saved anti nkwata namba zisembayo Yuga unasaka amanyo ne bakuba Dowini nakuba Shakira nakuba kasera ga masimu neddo mukazi agaba oyino mukazi agaba mama gobe kasera akazi bakubira ekala wano nze nkwata namba nti 28 Shira Kajansi Josephine Chira Dowini Lubaga Aisha wana ngomanya chekeza ye gwe omeka sure tuno mukazi agudde mukwano gwe no relaxing anenda niko kunoonya ntaniko kugoba. I don't relax tubera mukwano nze njane gubira 50-50 mpango wego mukano gwange. But that's a good one because most men don't do that. Sekukubira. Do I not call you? Nongomanya how busy I wembera olunako. Do I not find time and call you? Atenga ngolwawo okunkubira. Sebisinga gonkubira onsaba sente. Yes. Lolo njaba bereko wo mukwani bedala nga lumu njalo nkubira nsaba sente. Nkusaba ogenda kumala ko sente gwe nina. Nkusaba sente. Yes. Dowini ndekera okunsaba sente buli kaseera. Ondaga nti love tulimu. Ngaba mwako omukomwalo mukwana leero encha nakundumiza buli kizibu chaine waka. Tonkabira bizibu naye mama. Ngamba banange love eno nagisobola. Ono ngenda okugiddukamu. Bankwata bukwasi nga nfuluma ngenda. Mugenda kola. Ogenda ku police? Fei ngamba. Ati ngamba fei chechi badde. Ndi mu camera tugenda mali. Yogera ani go basebye. Basebyani? Mpeda chikemu kamalize wano. Oyagala olugambo go nasobola amaka. Ani jagala mbaki. Togeye banazala. Ona munno buntu gwemberawo nenga mama naye. Aba fei njagala pena ku lugambo katono ndamanyi go basibye. Mukule interview ako wakantu nyomye. Ndabambya adduka tasa muteka mu camera. Basibye. Simanyi nange ndabifuna. Nawe oyagala mma. Pakisa abimanye ka.
Kale. Itegeza mbele ku standby bakukwata. Tutegeka bali kuleta mukyalo no Doreen mbadde ndenga she's called Namayanja Priscilla. Yeah, the one and only. I know her. Very principled lady kati yogera bitono. I know her and she's respectful by the way. Very. And I love her so much. Wanataka mulaba. Akuze anti wa mulaba. Akanga kuminga mulaba. Social media, TV, radio. One mu mizannyo I think sometimes bane mu mizannyo. Mu mizannyo afana nampija. Yeah. Na yenga sigambye nya before. She's called Namayanja Priscilla. Wama. Ngenda kugamba nedda. But I've seen her. In hands I've seen her. By the way, you have the same shade, eh? Yeah. And I was like nagambanga mu mutima. Era mukamba just ayine gyachikola muntu nasoka nenda bagwe before her. Nina lina kino mu mutima ngamba nti singa naye namula before. Nali naye nsobola omukola. Oba amazzi ali principle. Biro asidi. Manyira. So shawa tweyanziza kati mune walo yagambye bugoyina ngatumaliza munesha wagoyina saati emu. Sina saati emu. But weyabo kati wazirabye. Mpise wakalango. Sawa. Company by the way. Wabirabye ngo ngabyo. Natande koleto obulango ku chano kuno. Sina buzibu. Success Motors ono yakabaka mutunde motoka. Gatande ko kola nayo. Okay, wabaka nayo. Kati zo t-shirt zo laba. Nze ndi ambassador mu Success Motors. Lero nyambadde number 2, not so? Yeah, number 2. Kati bali wa ina number 10. 8 over 10. Ze yali 10. Yali 10. Kati Success Motors yatukoera gine emijozi. Okay. Full team. Kati bowe bala about this ne baluza is one t-shirt. Abantu wagine emijozi for full team kuva ku number emu baka oba number 10 12 something. Kati atenze njala nnyo sports whatever yeah. Sinango simbo nyambala lumu. No, do like this. Bina nyambala meka munana. 10 kunze wayambala ku. Eno sebiri kainja kudanga ndi mu 1. Okay. Nine mejozi mingi mpale na sati. Nala mukola akalango Success Motors nasesenga musaba. Mukama subaru. Ndagega naga. Ne mukama nsabe sale no mukama gatoda ajulire. Mbona abanye tubonye mwaji goze mu kubana abafu. Bwana etikoze ebiri. Akalango kano gabadde ne kino. Neno oguma wabanda aba. Ndakalabe nesa kadoli nyana ku motoka baguliraga. Ate mama nganakola ki? Sente zibananga tina kunonya sente era bana etali kunyoma ki. Omalango omukazi akubiramba I have an agent of 300 agency. Agency emitwala 3 shawo obonemye. Agency zange zembiramu 2 5. Wofunanga emergency mitwala 5 tokubiranga mulala mbaawo. 5 2 ate ne 5 nga nkumanyi nga nkwagala nnyo. 2 3 10 inakubango inagwobise. Tengo ndaga video call onti ali ku oxygen sawa yonna agenda nkuwa. Naye sisuka wo. 5 ngogenda ku emergency emitwala 5. Basi kama motoka. Wala wabana emergency yakakadde. Andi sikuunzi. Kugwa kwa mitwala 2. Na 10 obo inagwo inanga ali ku oxygen nga akalaini kana atero style okandaga ontekayo video call. Ezo sizikuwera ku audio. No back of video call nga shower me an emergency the line is drawing please send 100 case kwazi jako. Wafa na afa. Yes. Sasa ate bino njagala ngatubayiza shopping bichi njagala kwala ata. Oh. Yes. Abasajja gabalonye inflation y'omukwano. Oli asajja badibuda akatale ko omukwano. Gwe kimaida bakazi tabanga emitwalo 2 nga tumaze okukola sompyo. Nikati se omano mwitano nagamba what is this? Nenkuswaza. What is this 50k? Ngoli omukazi olabe yaswaziza muno. Yabadandi sabategedde. Nzire ebyo bannange kino kanti nze omukazi tojjange ewange. Ninkwe emitwalo 2 oba 3 oba 4 oba 5 nogamba ogenda kunkwera video nswale. Kali no wonyiza nkola reverse. Jukira nze siba na cash mpanza nkola ya kusimu. Ozikomyawo. Wonyiza noyomba ngotuse nkola reverse nenziza. Zino reverse ne bazikomyawo. Zino wako omukazi omutwalo gumu n'ekitundu nga last yange. Abaya akaviwa yange afunye boda nenkola reverse. Bakuboyo gye bali bamutuusiza. Omwana wamulabe yabadde ayomba bamne yabadde ayombera kituufu. Omumuli ya mwalu 10. Emanya ganta wa video ninge yagira yali nsaka. Omwana mvubuka mwerabiddaawa naye TikToker kato omwana ya ya mwalu 10 ba TikToker tebayina sente ba TikToker babira mukola live oke siganye o live naye 10 muno olusizo yalina samusanga musajja tumwe sula njala kuolo
n'alijako 10 gwedoyina abantu bali ebikomando mu apartment nakyala ke wachaliwa nga soma apartment yakamu kitundu naye kasasule we inajude biveera bya kikomando ayino wa boda wa kireta chapati bili supu ez'amagi kyamisana kya kyaguna mugamba ekikusuza mu apartment atasobola kulya mmere ya mutwalo kokumanya galide ekikomando wande yagenda ku mudala wa kigula omuyaki mutunza n'amugamba naye baabo mpagira nsiimye naye lya ku mmere Osose. Chekola yagambye mbu omulaba kuteeka ko live nga TikTok baba na sente babera ko live tap the screenshot tiba innocent tubanze ngamba bawala bagale fi I'm a comedian I go on stage I make my money yagala shawe ekibiri kyo kibaawo esatu ene etaano amatwe ya muzibu kusanga nga sina muwenzi kuwanze kula livaso nesisula njala mbula kuba nasanyuse ekiro era mmalo kuterako ekyebi n'ofuna boda kasitanda ng'oli omukazi amwala akomyewo shawa abasajja nga shawa yampite uwena atampa transport nga ng'oswala tolifuna yabinkolera ko bakimanyi reputation linnya lyo shawa linnya siryangu kukola yani nawe era oba okoze erinnya ng'eneyo weekend trendinga nga neyo weekend trendinga leba shawa kyekyo weyaziza kale Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.